mu kaweefube w'okusaasanya eddiini y'ekikatoliki mu bitundu bya Tooro yawumamu omutwe abaminsani ba White Fathers abaatuuka mu kitundu kino mu Novemba wa 1895. Oluvannyuma eddiini yagenda ennyikira mu bitundu bya Tooro ebyenjawulo nga n'abagoberezi ba Kristo we beeyongera watandika okubaawo obwetaavu bw'obuweereza bw'okulya ow'emyoyo okubusembeza okumpi n'abantu. Mu mwaka gwa 1904 parish ya Butiiti esangibwa mu disitulikiti ya Kyenjojo mu ssaza lya Fort Portal yatandikibwawo okukendeeza ku ngendo z'abakristu ze baali batambula ng'okugenda okusinza. Kereziya Our Lady of Salvation yaggulwawo mu butongole wabula era oluvannyuma abakristu beeyongera ne walabikawo obwetaavu bw'okutandikawo ebisomesa ebirala okusobozesa abantu okufuna obuweereza bw'okulya ow'emyoyo okumpi. Era parish ya Butiiti ezze okutulwako parish endala nga we twogerera yakatulwamu 15 mu dinale ya Katoosa. Mu 2017 Father Dr. Bernard Bitekerezo yaweerezebwa mu parish eno nga bwana mukulu w'ekifo kino, era ekimu ku byamukwata ku mutima amangu yali kereziya eyaliwo okubanga yali etandise okugyamu enjatika, era oluvannyuma lw'okwebuuza ku bakugu bamugamba nti yandibeeyo obulabe mu myaka emitono egijja eri obulamu bw'abantu. Kereziya ekabeeroho ekabecwekere ine myara nkooto kandi twara tukujja kwongera kututwara mu maiso emyaka ende nka 50. So abakristo ikara tuikiraneza okuombeka ekereziya endi empyaka. Ono yatandika ekirowoozo ky'okuzimba kereziya empya era abakristo kye baagula olw'omulimu ne gutandika mu mwaka gwa 2020. Kandi abakristo bakoze omulimu gw'amaani baserwire sente ez'okugyombeka nutera tutungira obukonyezi ku rugaheero baita abakristo ekikaro kino bakoze omulimu mukooto nimbasiima okuranga ngu hatwaheka hakumalira. Wano atubulidde nga kereziya eno bwetuuza abantu 7 nga kisuubirwa nti yesinga obunene mu ggwanga. Kereziya eno injiniya wetu akatugambira ejja kwikaliza abakristo kasanju, kandi kereziya eno tukatandika ekigendero kyaitu kurora ngu abakristo hano edini almost yatandikire mu 19 yena amaparishes yagande gazarwa twine hati mu dina ya Katoosa amakereziya amaparishes nka 15. So hati eno niyo nyine amakeri amaparishes gano gona kana amaparishes yagona gakombeka eno Butiiti niye kabeta kombekere hati nkanyena parishes yezini kandi kizoka kubi ezera parishes zindi iye taine kereziya enungi nkezindi ezigihondire zo kuzombekere. Kereziya eno ewemensa obumbi 5 n'ekitundu nga zasolezebwa abakristo okuva mu kitundu kino n'ebweru waakyo ko n'ab'emikwano okuva munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nga wetwogerera enneetera okuggibwako engalo wadde nga wakyaliwo ebibulamu naddala Entebbe. Kyasigalize ekizibu ekimu ekikooto ekitwine nikyo kya pews rundi entebe ez'okwikarramu ez'omunda. Ezo nikyo turikusabira abantu ab'embabazi basa kutukonyera kandi nk'oku batubaliire ekereziya eno esa kutwara entebe zikwingana milioni 608. Abakristo mu kitundu kino baliko beboogedde ku kereziya eno. Abantu bengi muno bakuzire mu kwikiriza tutungira abakristo bayingi abeyongire abandi nibarugana mu nyikiriza ezindi abo kwikiriza kandi omulimo omurungi okukorwa. Buli kimu kyona kiri ha kereziya aho ebikare byokuhanuriramu ofisi za y'omusomesa eryomu ofisi ya coordinator eryomu ofisi ya mwebembezi omukuru chairperson naye eryomu abakristo amazima gali bakorora ekereziya nabo batayira amani kandi ekinsemizi nabenyikirize ezindi nibegonza nabo nibahita bo. Abakulembeze mu disitulikiti ya Kyenjojo bagamba nti ekitundu kino kyatandise dde okufuna abalambuzi abajja okulaba kereziya esinga obunene mu ggwanga ng'era basuubira nti kyakwongera okutumbula ebyobulambuzi mu kitundu kino. Abantu bengi bagona branchinga nibajja okugirwara ntunino bweramara kwerekera twagitaha mu butongole tujja kutunga abantu bengi muno akwande bagihurira ngo esobora kuba yokubanza mu ihanga lyona habo bukoto bwayo kandi ine design ebeire takabaireho kusigikira nk'uko yombekerwe. Kereziya eno esubira okugulwa mu butongole nga Maachi 21 omwaka guno, era President Museveni yasubira okuba omugenyi omukulu singa tewabaawo kikyuse. David Bukenya, NTV.